Red Zone TV kwoli Sebambulidde Patrick Nzemba weereza nsooka okubabuuzaako yonna gye musinzira okubanga mugoberera omukutu guno abatulabira ku Facebook, abatulabira ku Twitter, abatulabira ku TikTok ne Instagram beebaza nnyo kyemukola kya mutawaana nnyo naye genda ku YouTube yo teekamu Red Zone TV osubscribinge ku channel eyo okwate ne kade akaka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna ojja kubeera omu ku abo abanasooka ng'okumanya singa Red Zone TV enaabe eyina ensonga yonna gyetaddeyo. Kakati njagala okusooka obabuuzaako yonna gye musinzira okubanga mutugoberera mwasuze mutya mwasibye mutya okusinzira ku nsi n'obudde gye musinzira okubanga mutulabira olw'ensonga ya time zones ez'enjawulo. Updates zenina amawulire gano gafulumye eggulo olunaku lwadde luwungeerera no gafuluma yesterday but one naye gakakasiddwa olunaku olw'ejjo ng'obudde buwungeerera era abamu nkakasa mwagafunye abalala mubadde temunnagafuna kyovulanga wano ku Red Zone TV tuba tulina okubanga tubireeta naawe oba oli awo berenga osobola okubanga otegeera ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda naddala gwe awulira olulimi Oluganda wandyagadde okubanga omanya ekigenda mu maaso mu ggwanga lyo. Gavumenti ya NRM gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni bwe kyetutegeeza nti kaweddemu dda olw'ensonga nti si birungi eri gavumenti ya NRM si birungi eri gavumenti eya Yoweri Museveni n'abamu ku bantu abakkiriza mu gavumenti eyo. Amawulire genva okufuna oba ge nafunye agakakasa ebbaluwa eyawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekumi guno gwennyini oguweddeko omwaka guno 2023 eggwanga erya United States of America liyimirizza obuyambi obubadde buweebwa amawanga 3 omuli eggwanga erya Uganda, omuli eggwanga lya Niger, omuli eggwanga lya Gabon, omuli eggwanga erya Central African Republic. Ebbaluwa eno ngenda gikusomeramuko naye nga omuntu omu ayinza okugamba nti eggwanga lya America libadde nga liyisa ebintu nga bino naye tebigasa mu Uganda. Wabula ensonga lwaki nkuleetedde eggulire lino era njagadde njogere ku bbaluwa eno nti ebbaluwa eno ekyenjawulo ekigiriko nti eno tewandiikiddwa Congress, tewandiikiddwa bamu bakungu ab'enjawulo. Ebbaluwa eno ewandiikiddwa omukulembeze w'eggwanga erya America yennyini amanyiddwa nga Joe Biden yennyini yawandiise ebbaluwa eyo. Ebbaluwa agiwandiise direct ng'egenda ku speaker akubiriza parliament ey'eggwanga erya United States of America. Era ebbaluwa ngenda gikusomeramu obeere ng'ogiwulira bulungi nnyo. Eggwanga erya Uganda, eggwanga erya Central African Republic, eggwanga erya Gabon, eggwanga erya Niger n'eggwanga n'amawanga amalala gonna agasangibwa mu Sub-Saharan Africa agatagenda na biragiro oba n'amateeka agateekebwawo ekitongole kino ekya AGOA. Amawanga aganokoddwayo nti ge gasinga okumenya amateeka ge gasinga okulinnyirira eddembe ly'obuntu gaggiddwako obuyambi obubadde bugaweebwa eggwanga erya United States of America. Era okutandika ng'ennaku z'omwezi 1 January eggwanga Uganda n'aga amawanga amalala genkusomedde tegagenda kuddamu kufuna kasente konna okuva mu ggwanga erya United States of America okusinziira ku mukulembeze w'eggwanga eryo amanyiddwa nga Joe Biden. Ebbaluwa eno ewandiikiddwa pulezidenti oyo Joe Biden yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekumi okwoseggulo n'agiwandiikira direct ng'awandiikira speaker era n'obuwayiro bwonna n'abuteekamu ng'alaga nti ye ng'omuntu so singa eggwanga, ye ng'omuntu so singa abakungu mu lukiiko lwakulembera wabula ye ng'omukulembeze w'eggwanga erya America asazeewo eggwanga Uganda, eggwanga lya Niger, eggwanga lya Central African Republic, eggwanga lya Gabon gabeere nga gaggyibwako obuyambi okutandika ng'ennaku z'omwezi 1 omwezi ogwo ogwa January omwaka ogujja 2024. Era mu bbaluwa eno yennyini ebadde egenda bweti: October 30th, 2023, letter to the Speaker of the House and the President of the Senate on intent to terminate the designation of the Central African Republic, the Gabonese Republic, Niger, and the Republic of Uganda as beneficiary Sub-Saharan African countries under the African Growth and Opportunity Act. Dear Mr. Speaker and dear Madam President, kubanga yabadde agiwandiikira abantu babiri, in accordance with section 506A section 3 subsection B of the Trade Act of 1974 as mentioned in article 2466 section A subsection 3, I am providing advance notification
of my intent to terminate the designation of the Central African Republic, the Gabonese Republic, that is Gabon, Niger, and the Republic of Uganda as beneficiary sub-Saharan African countries under the African Growth and Opportunity Act, AGOA. I am taking this step because I have determined that the Central African Republic, Gabon, Niger, and Uganda do not meet the eligibility requirements of Section 104 of the AGOA. Specifically, the government of Central African Republic has engaged in gross violation of internationally recognized human rights and has not established or is not making continual progress towards establishing the protection of internationally recognized workers' rights, the rule of law, and the political pluralism. Ebaruwa nene nengo paragraph esemba yegamba, accordingly I intend to terminate the designation of these countries as beneficiary sub-Saharan African countries under the AGOA effective January 1st, 2024. I will continue to assess whether the Central African Republic, Gabon, Niger, and Uganda meet the AGOA eligibility requirements. Nasako mukono Joseph R. Biden Jr. Nenga mu baluwa eyo ekisinga obukulu Munnayuganda kyandyagadde okubanga amanya era lwaki tugireese tugyogereko nti ebbaluwa eno teyawandiikiddwa ng'eza bulijjo ziva mu bakungu nga zidda mu bakungu abamu so si president ng'omuntu. Era njagala okutegeeza gwe munnaye ali ku Redison TV nti ebbaluwa eno yawandiikiddwa Joe Biden era mu kufundikira n'ategeeza nti agenda kusigala nga yeetegereza amawanga gano oba oliawo gandibanga gateekebwako obukwakkulizo obulala okusinga kaawo, naye nga kye bategeezezza nti eggwanga Uganda limaze okuba nga lissibwako envumbo ey'obutaddamu kubeera nga lifuna obuyambi okuva mu ggwanga erya USA nga liyita mu mukago guli ogwa AGOA. Ajjukira omukago ogwo gulimu amawanga ag'enjawulo naye banokoddeyo amawanga ago olw'ensonga nti ge gamu kugalabisa ennyo nga gatyoboola eddembe ly'obuntu. Mulimu eggwanga lya Central African Republic, mulimu eggwanga lya Gabon, mulimu eggwanga lya Niger n'eggwanga lya Uganda. Ge mawanga ana gabadde galina obuyambi bwe gafuna nga obuyambi bwo nga buyisibwa mu mukago ogwo ogumanyiddwa nga AGOA. Wabawo obuyambi obw'enjawulo obuweebwa amawanga ago agali obaga member states mu mukago ogwo ogwa AGOA. Kati amawanga agaana Gabon, Central African Republic, Niger n'eggwanga lya Uganda gamaze okuba nga gaggyibwamu era tegagenda kuddamu kubeera nga gafuna obuyambi okutandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa January omwaka ogwo ogujja. Ebbaluwa eno yawandiikibwa Joe Biden ng'agiwandiikira Speaker owa Senate ne President ow'olutuulo olwo olulala. So ebbaluwa eyo yanjawulomukko olw'ensonga nti si yeemu n'ebbaluwa endala ezize ziwandiikibwa. Era Munnayuganda ayinza okugamba nti kino tekiyambirawa Munnayuganda oba kitya osobola okwongera okukola okunoonyereza naawe n'obaako okuzuula okukwo kwokola naye nga ebadde wathe okubeera nga tugigabanako naawe. So kati gwe atugoberera ku Twitter, atugoberera ku TikTok, atugoberera ku Instagram, osobola okuba nga ogenda ku YouTube yo teekamu Redison TV osubscribinge ku channel eyo okwate ku kade akaka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Ne ku Facebook gye tuli nga Redison TV osobola otusangayo ne tuba nga tutambula ffenna. Sebambulire Patrick Nzembera wano nga mbaweereza. Mwebale nnyo okuba nga mutambula naffe, mwebale nnyo okuba nga mutugoberera, kye mukola kya mutawaana nnyo. Mbaagala nnyo okuba nga mutambula ne Redison TV.